Mwebale nnyo okujja. Mumbuuziza nti abasibe bali batya. Nasanze nga bali bulungi, emmere balya, beebaka, ate nga balina n'amaanyi ag'okulwanyisa emisango gino egitaliimu mazima mu kkooti. Naye baŋŋambye kyekikulu baagala okugenda mu kkooti ey'abantu aba bulijjo civilian, kyey'amagye si baamagye. Ate ye Haji Obed Kamulegeya yansesezza kubanga yaŋŋambye nti ye tabeeranga mu bya buserikale, takwatangako mmundu, nti ye ne mu ssomero yali wa mizannyo ey'omupiira, nti n'obusikawuti teyayingiramu. Bamusonyiwe bamuggye mu kkooti ey'amagye. Ekirala kye njagala okwogerako kye kino nti okuva Kano Besigye bwe yawandiika ekiwandiiko n'akisaasaanya mu ba CA delegates ng'agamba nti NRM yaffe eno tegenda bulungi, zino nsonga nkulu katuzoogeremu ffe ng'aba CA. Awo nga tuwandiika constitution myaka 25 eyiseewo. Naye bwe yakiwandiika pulezidenti waffe yamutwala yakola order ne bamusiba ne bamutwala mu military court martial. Tebamusiba naye bamutwala mu kooti. Awo mu kooti yatandika okuwoza ng'agamba nti sirina mateeka g'amagye geemenye, kujjako mpandikidde bannange mu CA kubanga naye yali CA delegate nti tuteesateese ku nsonga zino eza NRM tegenda bulungi. Ensonga ezo pulezidenti yagamba nti ensonga tujja kuzoogerako, naye gwe tusooke tukoleko kubanga omenye amateeka g'amagye. N'agenda mu kooti. Abantu b'Erikungiri bajja ne beegayirira pulezidenti nti amusonyiwe. Ye Besigye yali agamba nti seetaaga kusonyiwa, kyenkoze tekimenya mateeka. Naye pulezidenti n'asalawo n'amuleka, omusango ne baguggyayo. Omwaka gwayitawo nga gumu ne yeesimba ku bwa pulezidenti. Naye bannange kambabuulire, kuva ku olwo okutuusa kati obulamu bwa Kano Besigye naffe ababeera naye famire bwakyuka nnyo nnyo nnyo. Kubanga olunaku olwo bwe yagamba nti ngenda kuyimirira lwali lunaku lumu 2000 nga mu October. Pulezidenti yayogera n'obusungu nnyo n'agamba nti Oluganda lulemye wayira nti ajja yagamba nti 6 feet under mu fuuti 6 n'amuyita traitor. Omulabe traitor kiki mu Luganda? N'amugamba nti oli muli w'enkwe, n'amuteekako egyo lebo nti aliddemu eggwanga olukwe. Agamba nti ojja kufa. Kaakati okuva ku olwo omusajja oyo abonyaabonye, okukubwa, okusibwa, okumwetooloola. Wano tetubeera na ddembe, batwetoolodde wonna wagenda ebweru bamugoberera. Obulamu bwe n'obwaffe ffenna bwakyuka. Naye ye Kano Besigye alaba nti kikulu kugezaako
okukyusa eggwanga, kubanga naye ng'omuntu alina bw'alaba bw'ayagala okukolera eggwanga lyaffe nga pulezidenti naye alina endowooza ye. Akalulu k'2021 abakulu mukajjukira kaali kabi nnyo, twafiirwa abantu bangi ne babatta, abalala ne batoloka, naye n'atoloka. Bwe yakomawo 2005 ate ne bamuzaayo ne bamusiba ne bamutwala mu court martial, muteekako emisango 4: treason, illegal possession of guns, terrorism and rape. Twawaaba mu kooti ya constitutional nti omuntu civilian yandisaanidde kugenda mu civilian court, era kooti n'ekikiriza. Ne bamutwala mu kooti ya civilian, emisango gyonna kooti yasanga nti byali bya bulimba, framing, okumusaako emisango, kupanga ebintu ne bamuteekako. Kooti yabisuula, era ffe tukkiriza nnyo mu kooti zaffe. Nazo zirina ebizibu byazo, naye zikola, era tulabye nti mu myaka 25 bamutwalayo mu kooti, tava mu kooti, naye kooti zisanga nti talina musango. Era guno omusango bwe bityo kyova naye guno omusango era bwe bagutwala mu kooti eya civilian, nina okwesiga nti kooti zijja kusanga nti temuli mazima. He will get justice in a civilian court, but he can't get justice in a military court. Kooti ey'amagye, eyo kooti omukulu w'eggwanga ye mukulu mu magye. Kakati awo awoza emisango ng'omukulu w'amagye yagisalamu. Ekyo kinnemye mukireke, sina bwe nkyogera mu Luganda. I couldn't explain myself well on that point, so please leave it out. So kakati njogedde bwe nti nsaba nnyo President Museveni akyusemu mu bintu, mu nkola ye. Yatutwala mu nsiko yali liida waffe, ate nga tulaba nti ebigendererwa birungi, naye mu kkubo ffe n'abalala bangi tetwakirizangana. Naye gwe si musango, abantu bakyuka endowooza zaabwe. Kikulu nti pulezidenti akkirize nti oba Kano Besigye oba Bobi Wine oba General Muntu nti abo nabo balina ebirowoozo byabwe tebifaanana n'ebibye, naye nabo baagala ebirungi ku ggwanga lyabwe. Kikulu nnyo, naye ye pulezidenti ateera okulowooza nti atakkirizanga naye tayagaliza bulungi ggwanga, atakkiriza naye mubi ku ggwanga. Ekyo kibi. Gino emisango gye baleese nga bwe mbabuulidde temuli ya bulimba. Abantu baagipanga ne bagimusibako. Mujja kuwulira ebintu bingi, naye mujja kusanga nti waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba, batuuke bwe yatuuka e Nairobi, bajja n'emmundu zaabwe
nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako. Teyava wano Namundu, yazisanga eyo Nairobi. Ate abaamubbayo e Nairobi baali ba security ya Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo ba security ya Uganda, era bwe baamuleeta ne bamutuusa mu Uganda. Kaakati awo ebirala bya kooti, naye kyensaba Pulezidenti, musaba nti adde kkubo ery'eddembe ery'okussaamu ekitiibwa banne abavuganya naye, n'okunoonya n'okuwuliriza abantu bye basaba. Si kulowooza nti ye yamanyi eby'abantu beetaaga. Obukulembeze obulungi bwakuwuliriza bulungi n'okugezaako okukolagana n'abantu bonna. Kandekerawo kubanga Oluganda lwange luzibu si lwa ati ku famire zaffe, era numirwa nnyo famire ya Hajji Obed Kamulegeya kubanga bino tabimanyidde gulundi ogusooka okusibibwa, naye okusinga nnyo ku baana bato babonaabona nnyo okulaba taata waabwe bamutulugunya, bamuyisa ng'omussi, ng'omubbi. Si kirungi. Era omwana waffe ali eyo mu ssomero asoma, njogera naye buli lunaku, naye aŋambye nti kizibu kwebaka, nti ne mu lecture rooms mu class tayinza kuwuliriza bulungi, abeera nga alowooza bya wano. Ate agamba nti ayagala kujja mu luwummula naye atya, tamanyi oba ggwanga lino limwagala ng'omuntu nti naye ggwanga lye. So bintu bizibu nnyo bino okufamiriza abantu. Ate families nnyingi, bano abaana babadde babasiba, abana bagenda mu demonstrations tebaddayo eka, abalala baleka abaana ba families zaabwe ne bagenda mu rallies ne babula. Ebyo ebintu muleme okulowooza nti n'amawanga amalala bwe gatyo. No, eggwanga lyaffe tulina obuzibu bungi. Bw'olaba mawanga gatwetoolodde amalala balina eddembe. Waliwo amawanga gamu n'obululu bwe buba nga babukuba tolaba na mawulire bintu bingi, kubanga bululu bwa ddembe, temuli drama ng'eyo Botswana, ng'e Ghana, e Namibia, e Zambia. Olaba nti ensi ezo zitusinza eddembe. Naffe twetaaga eddembe, tetwetaaga bino ebya omuntu okuwakana ne kubeera ku opposition n'omuyisaamu ng'atayagaliza eggwanga bulungi. Si kirungi. Munsonyiwa Oluganda lwange, lawyers bajja kuteekako pulaani. Ate nsiima nnyo aba law fraternity mu Uganda kubanga balooya bangi bazze okuyamba. Tebasasuza naye baagala nabo bakole omulimu ogwo ogw'okulwanirira emirembe gy'abantu, kubanga kino ekiri ku Kano Kizza Besigye kiri ku bantu bangi nnyo. N'olwekyo abo balooya tujja kutuula nabo bateekeko a pathway. Naye nkimanyi nti ekyo kikulu okulaba nti ava mu kooti ey'amagye ne bamuteeka mu kooti eya civilian. Kikulu nnyo. Bannayuganda buli omu alina omulimu gwe, okukola ky'asobola kyonna okulaba nti abakulembeze baffe
batuwulira bakolera mu mateeka. Okutiisatiisibwa ne basirika si kirungi. Mulaba ono omusajja abonaabona n'abalala baana babonaabona, okwo muleme okutya, okuggyako mwongere okwogera amazima n'okukolera mu mazima. Eggwanga lyaffe terijja kutereera ng'abantu bali eyo batidde batya okugamba amazima. Era nange kyenvudde njogerera wano ku mawulire ne mbuuliriramu pulezidenti waffe ne mugamba nti ekkubo ery'okulwana okubeera ng'obudde bwonna ab'amagye ba security bali eyo mu bantu babatulugunya, babasibaku emisango, eryo ekkubo terijja kuleeta enkulaakulana. Akyuseemu ayogere n'aba opposition batereze eggwanga tudde ku enkola eya democracy obulungi. Njokusooka ekindeese wano kwe kubuulira bannayuganda ebigenda mu maaso ku misango gino gye batadde ku Kano Kizza Besigye ne Hajji Obed Kamulegeya. Badde sizze kweyogerako, naye nga bw'ombuuzizza ku nsonga eyo, kankubuulire, okukulembera eggwanga lino mulimu munene nnyo ate muzibu. Oba ogukola ng'okolerera abantu mulimu muzibu nnyo, si mwangu, kubanga abantu baffe tebakyalina okukkiriza mu bakulembeze. Balaba abakulembeze banoonya byabwe, banoonya obululu. Aba MP bali mu kulya, aba LOC, byonna abantu tebalina okwesiga abakulembeze. So omulimu muzibu okukulembera abantu abatalinamu trust in the leaders, batalina bwesige mu ggwe. Bw'oba oli lidda weetaaga obwesige bw'abantu, bwebaba tebakyakwesiga buzibu. So kyekimu Abannayuganda baakoowa ba politician, eyo nsonga nkulu. Ekyokubiri, Abannayuganda kaakati waliwo abatono abalaba nti bo bali mu kintu, n'abalala bangi nnyo abawulira nti gavumenti tebakolera, bali excluded. Abalala balowooza nti gavumenti ekolera ab'oluganda olumu, nti abalala bo babasuula mabega. Kaakati eyo nsonga nkulu. Omukulembeze ajja kwetaaga okugatta abantu n'okuzaawo obwenkanya. Mulimu muzibu nnyo. Ekyokusatu, mulimu muzibu kubanga obugagga bwa Uganda bugenda bwonooneka. Olaba ebibira bigenda biggwaawo, amazzi gayonooneka, abantu bazimba mu swamps, weather echanginga, climate echanginga, ettaka lyongedde okwonooneka. So obugagga bw'eggwanga bugenda bukendeera nnyo, ate ng'abantu bo beeyongera obungi mu nnamba. Ekirala, abaana, tuzaala abaana bangi. Ogw'omukisa Katonda atuwa abaana, naye abaana baffe n'abo abasoma ne bafuna ebipapula bingi tebafuna mirimu. Tulina abaana bano batudde bafuuse basajja bakulu, bakazi bakulu, tebalina families, tebalina mayumba kubanga tebalina mirimu, no future. So agenda okukola guno omulimu gw'amaanyi nnyo, muzibu. Ombuuzizza nti nze ngwagala, kubuulire, omulimu
ogwa bwa pulezidenti ngusobola, ndabye ebintu bingi, ndi mukazi mukulu, nsomye, ntambudde, ndi ku level nkulu nnyo, naye si kyendiko kati. Kyendiko kati kulaba nti ono omusajja eyeewaayo okufiira eggwanga lyaffe, amaze emyaka 25 nga awakanya nti afune justice. Kyekindeese ekyo, kyekindeese n'okulaba nti oyo Hajji Obed Kamel atalina nsonga, muntu wa bulijjo, mpozi awagira kibiina, nti naye ave mu kkomera n'ebisango ebyo babiggyeko. Kyekyo kindeese. Naye ebyobukulembeze bwa Uganda bwo buzibu. Tujja kwetaaga akalulu akalungi ne tufuna abakulembeze. Obukulembeze si bwa muntu omu. Waliwo akulembera, afuna ttiimu mu gavumenti, ebisaanirizo, abawi b'amagezi abalina obumanyirivu ku bintu bingi, ate ne palamenti nnungi, ba district leaders abalungi. Okukola eggwanga si mulimu gwa muntu omu. Naye wano bantu balowooza nnyo mu muntu omu, naye si bwe kityo. It's a team. UN mawanga gegasse, amawanga gonna. UN eyiza okuyamba eggwanga bwe liba lisabye okuyambwa mu ebintu biri bisatu: conflict prevention, conflict mediation, conflict resolution. Mu ebyo byonna UN eyina departments, eyina ne instruments, ways, eyina enkola gyekolamu okuyamba amawanga, naye amawanga gaba nga go gasabye. So singa president, era kirungi singa president Museveni asalawo n'asaba mediation ya United Nations, ti njagala mutuyambe twegatte wamu ne opposition, tusalewo enkola ennungi ey'okuteekako democracy. Bajja ne batuyamba, naye kiviira ku ggwanga lyo lyennyini okusaba. UN teyingira mu nsonga za ggwanga ng'eggwanga teriise. Okitegeera? Ababoogera bwe batyo baba tebategeera bulungi enkolagana eriko mu mawanga, kubanga ffe nga Uganda tetwemalirira. Sente zaffe ziva mu misolo gyaffe mitono. Esente endala zivaawa? Gavumenti egenda neyeewola, egenda mu banks neyeewola esente ez'okukola emirimu gya gavumenti. Esente endala ziva mu abasuubuzi abajja ne baleeta sente zaabwe ne batandika wano emirimu, oba factory oba ki oba kyonna, ne tubajjamu emisolo. Waliwo esente entono nnyo eziva mu amawanga amagaga nga ekirabo ne batugabira, ntono nnyo. Ate kati ennyingi ezo esente tezikyagenda mu gavumenti, baziyisa mu bitongole nga ffe aba UN. Bw'oba olabanga eyo mu North nga wali ba refugee, ojja kusangayo ba UN nga babalabirira, tebaziwa gavumenti nti genda mulabirire abantu. Endala baziwa ba NGO. So tewali sente ze bayinza okusiba wano ebintu ne bikyuka nnyo, tewali. So ate ekirala si kirungi kwesigama ku olwo Luganda ku amawanga amalala okutununula oba
okuggyako ebizibu byaffe. Nedda, ebizibu byaffe abalala bayinza okutuyambako, naye tetwetaaga abantu balala kujja wano okusalawo ebyaffe wano mu Uganda. Ekyo sikisiima.